Yanajo sinziro kubwera mpozi nga totumbudde nkugamba nti oli wakabinyo nkugamba olunaku lwancha engule ya Radio Simba tusisinkane erugogo kwingira omutwalo gumu gokka muntandikwa y'omwaka guno Uganda yayaniriza omwana amanyidwa nga Dias Ndugwa abangi kubamanyinga Grenade Official munsi ya music industry oluvanyuma lw'okukuba obuyimba Omaliri Press Me kayimba Reshiba Johnny Blaka abonaza kakayimba akali kamanyidwa nga Nkuloga wamagwe engeri gye batugamba nti okuyimba kwaffe kuno ekutalimu kwa interview nga wamagwe bangi bakiririzawo ddala bagaa nti onazze era zze ddala era zze nnyo nga wamagwe owulira kana akayimba akamukakasa nti atuusi era zze oluvanyuma lw'akayimbako katusuubire nti kati gye tulaga omanyiiwo wano beera mpozi nga totumbula rediyo osobola okubeera ng'owuliriza nnyo lwa nsonga wakulu olunaku lweggulo Facebook mpozi giyite omukutu omukwanira wala gwaguddemu nnabe wakati wa Nalongo Magi mpozi ono nga yali namwandu obanga era yakyali namwandu wa AK47 ne mwana munne Grenade Official nga mpozi mwana tu toyina kusubwawo wano nti Nalongo annyonnyola ngeri ki gye basisinkanamu ne mwana mulenzi Grenade na biki mpozi ebyabavuddeko kubeera nga batabuka na lwaki batabuka buzibu kyo buliwo ye basisinkana nga basisinkanye ku ngeri ki na ku mbeera ki nga bw'owulira wano mwagadde nnyo okunvumisa mu nsi okutyobola erinnya lyange n'okunfula omuziru ogenze n'okola buli kintu kyokola ku intaneti obwedda nkusiriikiridde naye Grenade kambuulire ensi amazima ensi emanya ekituufu nakumanya ntya natandika ntya okwogera naawe era byatandika bitya Grenade wayita mu mulenzi gwe bayita Sam Allware kuba nze muyita anko wange n'omugamba nti oyagala kuntuukirira oyogere nange Sam nampeereza message mu July ti Grenade akwetaaga ayagala kwogera nange era mu message naddamu ne mubuuza oyo ani amuloga Grenade nze nali sikumanyi sikulabanga nga sikumanyi Sam ne mubuuza oyo ani amuloga ngamba ki n'omala n'ofuna essimu yange through Sam Grenade ne nkubuuza onjagaza ki Grenade n'oŋŋamba Magi mbadde njagala nkubuulire ekyama naye tokyogeranga okay wano wetusabira banywanyi mwena abayimbi abato mu ggwanga gye muli sina kindi njagala kufuuka serebu nga nina emikono gye njagala oyitamu bulirizawo obwegendereza kuba kati firimu etandise oba sina kindi oba yagala okulikodinga olyejjukizanga mu bulamu bwe obukiguddemu oyagala eri okay nasooka okulaba Grenade Official mu kivulu kya Shiba Kalungi ekyakimanyidwa ng'ekyamwoyo concert ku Africano mwaka oguwedde wakati mu mbozi gye twalimu bambiriri ngaffe nzere Grenade yategeezako nga wali mu tiimu no sleep erimu Shiba Kabako Topic Kasente n'abalala bangi era nga group eno emanagingwa omukulu amanyidwa nga Jeff Kiwa era wano nagezaako okumanya enkolagana gye yava okubugatta ne Jeff Kiwa kubanga ebiseera ebyo bwana Grenade ono talina kayimba nga kekutukukubiddeko emabegaawo wabula emboozi eno teyagenda wala era teyeyongerayo naddala okuwuliza ku nkolagana yaabwe ne Jeff Kiwa wabula nzizamu okuwulira Grenade Official ne Jeff Kiwa bali bakwatako bombiriri bano nga Nalongo Magi ono gwe tugambyeko na mwandu w'omugezi AK47 nga yabitugamba munywanyi sabire nyensi yaffe faananyi ekyemmotoka y'omugenzi AK47 taata w'abaana bange may his soul rest in peace n'okimpeereza n'ombuuza do you still remember this car nenkugamba emmotoka eyo njijjukira that was Emma's car nembuuza bambi oba ani agivuga mu screenshot eya message eyo Grenade n'onkubira essimu n'oŋŋamba Magi kankubuulire taata w'abaana bo yafa almost mu myaka gyange nemukugamba ye kituufu n'oŋŋamba naye naawe toyagala kufa nga Emma bwe yafa nenkubuuza lwaki n'oŋŋamba Magi mu tiimu no sleep gyendi ndi ku maggwa n'oŋŋamba Magi kankubuulire ebyama bibiri Jeff Kiwa byakola Jeff Kiwa andye ebisiga kale nno eyo ng'ovuddeyo mu bbuuka maziba mu ngeri ey'ekisezi Nalongo ayongera mpozi okuttotola ebyama agamba nti okusinziira ku ye byamanyi bye yawulira Grenade bye yamugamba agamba nti omugenzi AK47 muganda abajoze kamiyoni nga tempozi ono ye yali bba wa Nalongo enfa ye mutuufu yali yakyewuunyonyonyo nga Nalongo bw'agamba wano
ngamba Maggie Jeff Chiwa mu kufa kwa taata w'abaana bo akumanyi nnyo era yanzibirako ebyama ebisinga era ye yaliwo ne ku deja vu nga ekaafa. Grenade ekyo kintu kyankuba wala ojjukira nti nali nkugambye ngenda ku mulimu era saakola olunaku olwo. Omutwe gwanzunga nasiba ewaka n'ensiba ennaku 2 nga bwe nsaba Katonda. Ne nkugamba oyagala nkuyamba eki. N'oŋŋamba Maggie njagala kuva mu team no sleep naye njagala kuvaayo ng'abantu se bakitutte bubi. Nonneegayirira ntandika okuteeka mu music wo ssente kolere nga manager wo. Ne nkugamba efu anaakiwulira atya nti nze nkutta omuyimbi abadde mu team no sleep nga mukwata muteeka mu ssente. Kyenava nfuna omusajja wano gwe bayita Timo ku London. Ne mugamba akole nga manager nze mbeere behind everything. Uliriza namwandu wa AK47 ono nalongo Maggie agamba nti oluvannyuma nga Grenade amaze okumubulira ennaku gy'ayita mu team no sleep era ng'amusabye okumumanaging oba okumuyambako music we yagezaako okukikola naye yakozesa obukodyo bungi nnyo mu ngeri y'okumanaginga ab'omwana ono nga womanyi nti omwana ono yali wa Jeff Chiwa kuba nti naye si ye mwangu ali awo ndowooza ontegedde muliro. Nze nfinansinge nga Timo yali kifaananyi nga saagala era kubeera mu ntalo z'e Uganda. Grenade nakuyamba ng'omaze okumbulira ebintu ebyo byonna nafukamiranga ku mavivi gange ne nkusabira ensi ekumanye music wakyuke otambula amawanga era nakanga mu bulamu bwo tolina gye wali otravelinzeeko ne nkugamba ojja kutambula amawanga. Grenade time neetuuka ne nkugamba nina okujja Uganda tufune lawyer. Nina mukwano gwange lawyer nali nkusindikayo w'omukyalo oyo n'ogaana ne ŋŋamba nja kujja wiiki emu tufune lawyer tukusayiningise endagaano tukusayiningise contract. Weebuzaabuza nnyo ekyo ne tukireka ne tugamba nti Timo engeri gy'ataaliwo ne ŋŋamba Timo engeri gy'ajja mu November tujja musayiningisa mu November oba tujja musanga Uganda mu December nga mulimu Brian promoter gwe mbadde nsasula every now and then. Mulimu aba video era bwe najja Uganda nakolera video 2 gye wakola eya MN n'endala gy'otannafulumya gy'ogenda ng'oli ne ono omulenzi we Sweet Ricky Man. Grenade mbadde kukwatibwa ekisa kingi obutavaayo kuba ebyama bye wambuulira nga nange ndaba biyinza okuleetera obuzibu. Mwana tu ebyo byonna byandibadde biryawo. Grenade yandibikoze byonna byakoze nga bw'obiwulidde wabula alina ate we yasussa ejjoogo ennyo. Wano yasussa nnyo ejjoogo olw'ensonga nti ebbanga omugaga SK Mbuga lyamaze mu kkomera ng'awala ennemba n'emisango mpozi gye baali bamuteekako. Bambi mwana mulenzi ono yayitangako ewa SK Mbuga bwato n'agenda n'ayimbira mukyala SK Mbuga akayimba ekiro sirikawo bebi sirikawo bebi sirikawo bebi. Bamulaba ng'agenda akagamba awuba nga bwafuwa n'akawa agenda ayimba okwagala muko omusibe n'omukono osimba okwagala bambi Grenade yajooganya eyitiriza ejjoogo. Era njagala ensi emanye olwaleero mulekerawo okubeera nga muntyobola buli ssaawa. Ba ndi mukazi mukulu nina obuvunaanyizibwa nina abaana bakukwatibwa abantu nga mmwe kisa. Grenade wava ku kya Jeff Kiwanuka skande endala nejja yali ya SK Mbuga. Twali tutudde nga management turaninga ebya music ne bagamba SK bamutadde wakaabirawo n'oŋŋamba ogenda kukola otya n'oŋŋamba engeri Maggie abantu bano gye bakutyamu tukozese ggwe ne nkugamba Grenade toteekayo bintu ebyo binaatuuka paka wa. Grenade wagenda ku Snapchat yo sinze nakutimba era abantu baba bajjukira nnyo mu mitwe gyabwe wagenda n'otimba ekifaananyi kyange n'ogamba this is my love, this is my world, my life. Grenade nakubuuza ddala wayagalanga Vivi akyala wa Mbuga n'ombuulira n'oŋŋamba Maggie nagenda nga maka ga SK Mbuga nenebaka ne mukyala we. Mukyala wa Mbuga ono Vivian gwe twogerako tewanaweera yadde n'emyaka egiwera 3 SK Mbuga ajja mukube embaga eba yakunuukiriza mu kawumbi kale nakagaliwe kali nti SK Mbuga yali ateekamu tesi sente mu Vivian kati gwe baali baziteekamu nga Grenade yali alina okutyamu ko naalongo kankufiirire ekisa kino mmanyi kitera okutaabamu. Ne mukyala wa SK Mbuga yajjanga ewange w'empangisa era banneiba bonna ab'oku apartment zo bakimanyi wakwatanga emmotoka za SK Mbuga waataali ng'omwegiramu ne Vivian nga gwovuga n'enkufiiririra ng'omuntu ow'ekisa omuzadde Grenade ng'otidde nti SK Mbuga ajja kujja n'obusungu. Ekyo kyali kyakagwawo nzize se Uganda oŋŋambye bajefu baabo bantaddeko empalana tebazanya music wange olabye ebintu by'ensi olunaku olwo ne Jeff yaliwo skande endala n'egwawo mu bintu
byammwe byesaamanya n'onkubira essimu n'onnimba grenade olw'okuba watya nnyo ng'omanye ebintu by'okoze ku SK Mbuga ku God's Plan bagenda kutta ku God's Plan yafuna abasajja 2 ne bakwebakako ne bakulya ebiga Nalongo akyayaba ebyama gwe tovaawo katuve mu bulango ono ye Wolokoso